Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Aligendeka mu ndobeso. Bananga tumaliriza omwaka. Ndobeso ndoza muzuulira ziba za tabu nnyo. Atumaliriza omwaka. Naffe obwongo buwumba. Bukutemu. Jema likusema. Kale nawe jema likusema. Kakati zama mpita mkunja wani kubita FM mu ndobeso. Oja musisimu kabangambye kubireko. Mukama wange era nfunye essanyu ly'amaanyi okubanga nkuwulizza. Nina obuzibu mukumwana mukunja bwe njagala nnyata. Yesema. Mukama wange nina ekizibu waliwo omuwala yanneesibako wano. Omanyi nze ndi master naye nga baagala kunzitira kaliya yange simanyi. Najja agamba namufunso. Naye nze nga sitegezangako. Ente kumbaze endikiba gy'abantu emikyalo. Ayagala kunzitira emirimu gyange gyonna gigootaane ssebo. Kambuuze. Etaata. Oli headmaster. Etaata. Omwana oyo agamba nti bamufunyisa olubuto lwa mu ssomero lyo. Neiba wange naye nga bw'omanyi si buli mulirwanaawo nti aba mulirwanaawo. Kugamba ndowooza oba esipina gye balina mu ssomero nga litambula bulungi baagala kunfiiriza simanyi. Kakati gwe omwagalako. Simwagalanga nako banjeetikako ebintu bingi ngenda kusibwa emirembe gyange gyonna gisse amaka gange gadomonkane kugamba nswale n'eri abaana bange ndi musajja mukulu. Yagala mwagalako. Edda ssebo sisigezangako sikikolangako taata. Tomulabangako. Omwana simulabanga nako. Bakuyitaano. Nebampitamu eddala buzisebo. Etaata. Oli kukuba kumaca kuno ogenda kusomero. Abadde nva kujjayo bakulisa mpapula z'abaana. Kakati obeerako kusimu tovaako. Esimu egiwula. Galabuzi. Wangi taata. Esimu egiwulira. Esimu egiwulira ssebo. Kale beerako. Hello? Hello? Jebaleko. Kale nawe jebaleko ssebo. Ono bankubidde ani? Nyabo. Hello? Oba ono nkujogerako naani? Olagerako ne Jeni. Hello? Jeni? Yes, ssebo olagerako ne Jeni. Jani ambuuza ssebo oyagala ki? Ati kakati nze ndiwo ku lwa ddembe ly'abakyala. Tukonaagana namu ne poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe byonna. Yes, ssebo. Tubadde tufolowinga ku sitole yo eya headmaster eyakufunyisa olubuto ate nga takulabirira. Yes, ssebo. Mwami Galabuzi gwe muganda. Galabuzi. Yes, ssebo. Kakati kyali kitya? Olubuto era lulwe. Olubuto lulwe weekakasa. Nyerwa headmaster Galabuzi. Wakati kati awo tewaliwo muntu yenna. Nedda olubuto lwa headmaster yennyini. Yakusanga na waka waffe. Yakusanga waka wammwe? Waka waffe mu kinaabiro. Ebyali bya waka nnyumba alubaloogi. Mu kinaabiro mwe yansanga mwe yanfunziza. Yakukaka oba mwakanya? Toseka mama mbuziza kibuuzo yakukaka oba mwakanya? Yadda twasooka ne tukkaanya. Namala nga neefuulira. Mwakanya ate neyeefuula? Namala nga neefuulira. Kati olubuto lwa myezi emeka? Ka mwezi mukaaga. Olwo lujja tukolera olw'ensonga baddokita abakugu baatuyambyeko okuleeta ekyuma.
Obenezi mukaga tusobola okujjako akasaayi ne tulukebera ne tumanya oba lwa headmaster oba silwa bwe tuzuula nga lwa headmaster mukomera direct. Akasaayi? Ate katya? Anti olubuto olwo ku myezi 6 n'okwambuka tulujjako akasaayi nga luli mu lubuto waliwo ekyuma kye tuyingizayo beswe then ne tujjako akasaayi ne tulukebera ne tumanya oba lwa headmaster mukomera bw'oba otulimba naawe mukomera. Nobody tujja kusoboka ekyokujjako akasaayi. Tulina musaayi ninamutoba ndiba niwadde ekyakasaayi tekijja kusoboka ssebo. Ate kati laba tetugenda kujjako gama tukujja kateni ekyakasaayi nedda ssebo. kakati tugenda kumanya tuti amazima sirina namaanyi ndi muwadde ekyomusaayi tekijja kusoboka sirina musaayi. Kakati olwo kati kirabika tugenda kukwata ku kifuba tusobole okujjako akasaayi ako. Akati ebo njagala nkubuulira amazima. Era ddala olubuto luno nalufuna kuwa boodabooda. Naye ng'owa boodabooda talina busobozi bulungi. Ate nga headmaster alina obusobozi. Neŋŋamba bakanga kamisibenga headmaster andabirire kubanga olubuto nali ndwagala njagala ndikuze ndizaale neŋŋamba kamisibe headmaster alina obusobozi naye ng'olubuto lwaba boodabooda. Kakati ate olwo headmaster obadde oyingizaamu waaki? Headmaster naye yambeerangako nnyo nga mbeerako nnyo era nga mpaanawana naye ng'alaga njagala naye nga yambeerangako nnyo. Ngakuwaanawaana? Mukinaabiro yambeerako emirundi mingi kuba ye yafuna omukisa teyamfunisa lubuto naye nga yambeerako nnyo kyokka olubuto ne ndifuna kuwa boodabooda. Jeni wangi naye waki wesiba ku headmaster okwagala okumutira omulimu gwe n'ogamba mbu yakufunyisa olubuto oli ku ndobeso ne mukunja mu programu sisimuka oli ku ndobeso ne mukunja wano ku Beat FM tumbaavu oba nawe oyagala naawe jangu naye mbakugatteko nkuwe tumbaavu. Tuli kukiwa mukulu gaala ali seefu bulungi ate lwaki endobeso mugiwulidde ekyemu oba wa booda booda tulomota mukyala kyafika ekitabi ya matimu santo kikenikwafulanda kyaluni mu kirumba Masaka. Naye kati teka abakazi awo we batuuse banoonya balina busobozi babasiba abaana naye maaka kyekitegedde wakuyita kuwaki ndowooza sente amweba nze ŋŋendeyo oba sente zange zirekeeyo. oyo omukyala yeebeereremu bannange ayinza okuba naye yasussa nnyo okwegalangula bannange agume ababooda bo tebazaala oba si bafumbo muwasa alina okwesiba ku basajja naye n'abasajja balinamu nabo bannange bali ku kyokya baagala nnyo nasazimonka ono mwogaye munasimu kanga bujjo bati omusuubuzi omutonga ali wano gagakiusa mukonda ye mutuufu nze kyendabyemu nti omwana oyo omuwala ayagala kusiba busibi ku musajja okukwati yamwagala nako ebyo byonna ebyokumwagala mbu mutooli mu kiyigo simanyi biki ayagala kuteekawo kagundi kakugamba mbu yamwagala olubuto alumusibeko webale ensisimuka ennyuvu buli ku makya Mukunja nakachwa n'amooti Mukunja nakachwa n'amooti bankolera nnyo ku makya.